Eno ya lipoota ya Ssaabakabona ey'omwaka 2025. Agulumizibwenga atenderezebwenga wenga nnyo ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Balamusizza mu linnya ly'omutukuvu Ssaabamala Musoke oyo Guluddene Kyetondeka Namugereka nti yeebale okubayisa mu mwaka oguwedde ogwa 2024 ate n'okubayingiza omwaka guno omujja gwa 2025. Ebikujjuko by'okuyingira omwaka byakwatiddwa wano ewa Ssewamala ku kitebe ekikulu eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondies Mofeesi. Era twebaza abantu bonna abazze ku mukolo guno okuva mu nsonda ez'enjawulo nti mwebale nnyo okubaawo mu bungi bwe mutyo nga bwe mwaliwo. Twebaza nnyo olukiiko olwa High Council, olukiiko lwa Secretariat, olukiiko lw'abatabiriza wamu n'enkiiko z'abakulembeze bonna mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono olw'okulafuubana n'okukola obutaweera mu kutumbula enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Bituukiddwako ebino nga bwe guli wonna bwe gwali mu kugulawo omwaka guno nga tuggalawo ogwayita, era ku mukolo ogwo we twalangirira enteekateeka y'emyaka 5 kwe tunaatambulira mu kutuukiriza ebirowoozo by'enzikiriza eno. Twakola amatikkira ga Ssaabakabona nga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano mwaka gwa 2024 nga gano gaakolebwa kyankwanzi. Mu nteekateeka y'amatikkira gano Ssaabakabona yatalaaga obutabiriza bwa Mityana bwonna, eno nga yatongolezaayo okuzimba amasinzizo g'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu bifo ebiwera 50 omuli n'ewa Nakayima Ekolende. Okuziika Ssaabakabona ng'ali wamu n'abenzikiriza, twaziika omuyimbi yali ayitibwa Mbaziira Ssaabaswa amanyiddwa nga Bebiddeewo, era Ssaabakabona yakulemberamu omukolo ogw'okutereka kabona Watonda oyo eyamanyibwa nga Bebiddeewo. Ssaabaswa y'oyo eyaziikibwa e Mubende, nga omukolo guno gwali gwa kitiibwa nnyo mwe yakolera ebyafaayo ebyayanamiriza ensi eno yonna. Mu ngeri y'emu olupapula lw'amawulire ennono lwatongozebwa mu butongole era lwagenda ku katale k'ensi yonna wakati mu kunyisa ebyafaayo by'obuwangwa bw'omwana w'omuddugavu. Olupapula olwasooka era nga lwafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2024. Ekitabo ky'ebyafaayo bya Ssaabakabona twatongoza ekitabo ky'ebyafaayo bya Ssaabakabona Jjumba Luwali Gaweesa okuva obuto bwe, nga kino kyawandiikibwa Ssaabalambe Kiggundu Luwa era ne kitongozebwa. Okugatta abagole, twagatta emigogo gy'abagole emigogo 2 nga bano baasibwako ebbona, nga bonna twabagattira mu ssinzizo ly'ekyankwanzi
okuli Kabona Ssennyonjo Mukasa ne Kabona Lwetutte Muwanga. Buli omu ne mukyala we. Okuyimba Ssaabakabona ne mukyala we Ssenga Kulannama baatandika okuyimba era ne bategeka ne concert ku Club Brigato mu Kampala. Ekivulu ekyo ekyatuumibwa Kampala Atuze Cultural Festival. Ekyali kigendererwa kyali kubunyisa njiri ey'enzikiriza mu kibuga Kampala. Twatwala ewa Ssaabasajja Kabaka Oluwalo era twalutuusa bulungi era ne batwaniriza bulungi. Enkolagana n'ebitongole ebirala, ekitongole kya UNESCO nga tutandise olugendo olw'okuteeka ebyafaayo by'ensozi zaffe n'ebifo eby'obuyinza mu kyapa ky'ensi yonna ekitwala obuwangwa n'ennono. Kino kisangibwa Mwera era nga nakyo kyatandika enkolagana ne Cultural Intelligence era n'ebirala. Okusoomoozebwa kwe tufunye newankubadde tubadde n'entalo ez'ebigambo ku mitimbagano, kitongole kyazisalira amagezi era n'eddagala era nekizisaanyaawo ne zikkakkana. Naye tubadde n'okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo oluvannyuma lw'okuggulawo emitimbagano gyaffe egy'empuliziganya. Twalina okusoomoozebwa mu byensimbi eziddukanya ekitongole okusobola okuwanirira ebintu omuli amasannyalaze etukozesa, cameras ozikola lipeeya, intaneti wamu n'ebirala ebiyambako entambula ya Ssaabakabona. Ebisuubirwa bye bino. Ssaabakabona ne ttiimu y'omwaka guno bagenda mu ggwanga lya Bungereza mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze b'ebyobuwangwa e London nga baakumalayo omwezi mulamba okuzimba amasinzizo mu butabiriza. Tubadde mu nteekateeka okufuna amataka mu butabiriza nga kino kituukiddwako. Kati omwaka guno tugenda kuteekateeka masinzizo mu bifo ebyo. Ekyo mukikubire mu ngalo bata. Okugaziya amabendobendo amalala, tugenda kutongoza ebbendobendo ly'e Kakumiro n'e Bugisu nga tumaze okuteekateeka bakabona baayo. Tubadde mu nkola eteekateeka obukulembeze mu mabendobendo ago olwo tulyoke tugasuumuse. Ensoma y'abakabona ne bannabona ey'obuwangwa n'ennono, ekitongole Kiritaje ne Secretariat kyagikyusaamu nga kati abayizi bagenda kusomera omwaka mulamba nga bajja kutikkirwa ku mikolo egy'amatikkira ga Ssaabakabona. Okusoma kuno kubaawo buli Lwamukaaga n'Olwokubiri nga essaawa tulina kubaawo buli Lwamukaaga n'Olwokubiri nga essaawa zino
tulina abayizi 17 mu ssomero lino. Tusaba abaagala okusoma mwongere okwewandiisa. Okusiima n'okwebaza olukiiko olukulu olwa High Council, abatabiriza bakabona ne bannabbona, mwebale omulimu gwe mukoze omwaka oguwedde. Tulwane masajja nga tulwanirira enkola ey'awamu okusobola okugenda mu maaso. Obukulembeze bw'abasawo b'ekinnansi twebaza Ssengaakula Namapulezidenti General watuli bumu ekibiina ekitwala abasawo mu ggwanga olw'enkolagana ennungi nga tuweereza n'okukunga abasawo okuyingira mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'okukolagana obulungi n'enzikiriza. Bajjajja b'abaana abasawo b'ekinnansi, abalubaale, abaluutansozi, abakongozi mwenna tubeebaza nnyo, mwebale nnyo byonna byemukoze okulaba nga enzikiriza eno ebeerawo. Abakulembeze b'Obwakabaka bwa Buganda, obwakyabazinga, obwankole, Toolo wamu ne Bunyoro tubeebaza nnyo, mwebalire ddala okutumbula enzikiriza y'omwana wa muddugavu. Twebaza nnyo Ssaabataasa Ssengaakula Nama, Jjajja Mwonge Njogerere n'abakulembeze bammwe, mwebale omulimu gwe mukoze mu nzikiriza eno. Twebaza nnyo medias, twebaza Nono TV, SK7 Media, twebaza n'abamawulire bonna abakoze omulimu ogw'okubunyisa ebikolebwa mu nzikiriza eno. Kwaya enzikiriza tugyebaza nnyo ekulemberwamu nabbo n'abatuuka, mwebale nnyo omulimu gwe mukoze okulaba nga enzikiriza eno ebeerawo. Twebaza nnyo producer band, Ntebe Cultural Troupe, omuyimbi Nagamanage, omuyimbi Masekro n'abalala. Musiimiddwa nnyo olw'ebyo byonna bye mukoze okulaba nga enzikiriza eno ebeerawo. Kuno kwe kusiibula kwa Ssaabakabona. Basiibula nga mbaagaliza okwagalana, okwagaliza obumu n'okukolagana libeere ettabaaza erinaatuusa enzikiriza yaffe mu maaso. Ssaabapulezidenti w'eggwanga lino atulowoozeeko era alowooze okuzzaawo enzikiriza y'omwana w'omuddugavu. Nsabidde bannaffe bonna abaatuvaako ku maaso, abalwadde abali ku ndiri n'abo bannaffe abali mu makomera, nga tubakwasa omutonzi waffe Kitonde Katonda Namugereka Wangaggulu liiso ddene eddoboozi Sserubaale abawe omukisa. Bw'atyo n'abayozaayoza n'ateekako nti madda mirembe, madda mirembe. Nze Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa.